ya gawe nabadde mbagambye nti nja kubeera nga mbatuusako amawulire agava mu nsi yonna okwetooloola ensi yonna naye nga ssaawa zino amawulire agakutte omu babiri amawulire gava Israel ne Palestine so n'ensonga nja kusooka kubeera nga neesiba ku ago ng'obudde butambula nja kubeera mbawa amalala ebyali bitambudde mu nsi yonna naye ssaawa zino amawulire agakutte akati amawulire agava agali wakati wa Israel ne Palestine so olutalo lukyagenda mu maaso abaisirairi bakoze buli kisoboka aircraft carriers z'Amerika kati zakajja bbiri okumpi ne Israel okuyita ku Mediterranean zaala kuyamba amagye ga Israel ge bayita IDF okulumba Palestine. Ekitannaba kubeerawo kyamaanyi oba buli omu kyabadde alinze abaisirairi bagamba ssaawa yonna bagala kuyingira mu luwannanda lw'e Gaza oba mu katundu ako kena bagamba ke bayita Gaza Strip. Ensi zonna zibawoninze tebakikola, Iran ebawoninze nye bo bagamba bajja kugenda naye bw'obalaba abalamu bayinza okuba bakyalina kye batiddemu kubanga tewali nsonga ebaganda kuyingira essaawa zino baasooka ne bakola carpet bombing oba bayizaayo bati bakuba bukubi buli kimu kati wabula olutalo obusajja okusobola okumalawo baba balina kusooka kuyingira muli munda mukono ne bakozesa ennyonyi ne wansi kye bayita okukola ki okwoza so kati njala bbawa ebibadde bitambudde mu lunaku okuva eggulo kwa kati eggulo saaba wadde leero njala bbawa kati njala tusookere ku buyambi obubadde bugenda mu Gaza. Egypt said on Monday that Israel was not cooperating with the delivery of aid in Gaza and evacuation of foreign passport holders via the only entry it does not hold a control, leaving hundreds of tons of supplies stuck. Cairo says that Rafah crossing kasoke nzivunula kunti Israel aba Egypt egamba nti Israel tekkiriza kujjayo bantu mu ddwaaniro jjukira basigaza boda emu yokka ya Egypt yebayita Rafah kati bagamba nti n'abantu abalina passport engwira tebakkiriza kufuluma mukitegeera ensi ziri awo emmotoka zajja obuyambi buva mu nsi zonna Europe wa bagala kuyamba abantu kuba abantu bali stuck kubanga babajjako amazzi jjo babazizaako amazzi naye amasannyalaze tebayina kati abantu abo bonna beetaaga obuyambi abalwadde so at least abagwira baagala bafulume neze tebakkiriza era ojjo olunaku lwajjo baakubye ebbomu kumpi n'awali boda efuluma so Cairo says the Rafah crossing is a potential vital opening for desperately needed supplies into the Beleghi Palestine enclave is not officially closed but is inoperable due to Israel airstrikes on the Gaza side. Baganti teri fule nti oba nzigale naye tosobola giyitamu olwokubanga abaisirairi bakozesa ennyonyi okukuba zimmizayo buli ssaawa so si kyangu so mu bumpepe ku ky'obuyambi obuyambi bukyalemye okuyingira mu Gaza abantu bakyafa so we buzibidde olwaleero lwa Monday nga minisita w'ebyobulamu wa Palestine agamba nti bakafiirwa abantu 3,000 okubotawo lwatandika ne Israel embeera 3,000 bebafudde so embeera eri bwetyo kati jjukira ekirala ekiriwo abantu abo tebalina olw'okuba tebalina masannyalaze amazzi tewali kati balina n'ekizibu ekirala ky'amafuta kati okuva ku mawulire agavaayo gagamba nti all hospitals in Gaza to run out of fuel in 24 hours nti amalwaliro gonna gajja kuggwewako amafuta mu ssaawa 24 awajja kubuuza ate amafuta mu ddwaliro gaki amafuta mu ddwaliro geetaaga wa nyosanyaze tekuli bakozesa zigendereeta ate amafuta bakozesa diesel biki petro gagenda kubaggwako bwe gaggwako mukimanyi mu ddwaliro amafuta geetaagisa abantu bagenda kufa so embeera ekyali bwetyo Israel yeyongera kulumba rockets over Tel Aviv kati eno video gigenda okulaga ngenda girako n'eddoboozi ogiwulire aba hamas nabo basindise ezi rocket kati zibayita air raid oba sirens eziwoninga singa omanye nze zina development zina technology omulungi zidetecting missile ngeeyo mu distance enjawulo ne zikola alarm kati abantu abo buli muntu n'onoonya weekweka kati rockets over Tel Aviv air raid sound in the city now mu Tel Aviv that is the capital kikulaga abasajja nabo tebukkiriza kukola ki kugenda so agwe mawulire agala ate namawulire amala agaliwo BBC yawummuza abakozi 6 mu Middle East ba reporters mu Middle East nga ekibakubya kubeera mbu nga balaga nti
bali ku side ya president just abamu just no like his post njo wagira tuze wa Palestine na wagina agire no tera ko like kyagobeza abantu ku mirimu. So olutalo mpozi nekira King Jordan King Abdullah tu agambye nti yensi yabo ya Jordan naye ina border ne Palestine ne border ezo zigale igambye tejja kukkiriza muntu n'omu ba refugees genda mu nsi yaabwe. Yagamba nti abakulembeze oba zino ensi oba neize zina akakodyo era nezo nakibagambyeko akakodyo kakudde abantu bagende nga ba refugee abasigalamu babatte abagenze tebalidda oba kitegeera kati ensi esinga zimanya akakodyo ka Israeli bagamba kitu kijja kukirizibwa tebajja kikola. So kyekyo mpoza amawulire amalala agenze okusimbyayo gabadde ga President Putin agenzeko mu abadde yamitinze Jinping jukire China wadde okuŋŋaana n'abakulembwa waliwo initiative oba bakitabatya mu Uganda waliwo China project yatandika yekola Silk Road initiative egenda kukola oluguudo olwo Silk Belt egenda kukola oluguudo olwo nga luconnecting ensi zonna even Africa. Kati abazungu bakiraba nti China yagala kufuga nsi kubaga emaza kigenda ky'oluguudo olwo bwine mala okubeera ng'esobola okuconnectinga ku buli nsi ekoze ne BRICS ne Russia ejja kuba abazungu tebakyagisobola oba kitegeera economically jukira logistics abazungu basinga okulemesa bagamba kino kigenda newe nekola enguudo ngazigatta egala ekola oluguudo nga lugatta ensi yonna kitegeera. So Putin yabaddeyo n'abakulembeze abalala badde bangi jukira abazungu baali bagamba mbu wanaagenda bajja mukwata naye kati China yagenze. South Africa yagenda abantu ne kati yesu n'agenda China kitegeera. South Africa regiment balina mugongo abazungu bazi baleta obuzibu ne China yagenze. So umulaba ku video abadde amitinze Jinping ibadde n'abakulembeze badde bangi era okukolo obunyumye nnyo. Then oluvannyuma amitinzeko Orban jukira Victor Orban omukulembeze wa Hungary ensi emu eziri mu European Union ezitakkirizangako kuteeka sanctions ku Russia. Era akafaananyi ako nga bw'okalaba abazungu banaakalaba tekajja bayisa bulungi kubanga Hungary yeegamba terina nsonga eyinza giwalanya Russia kubanga ekonomi yaayo yeetaaga ebintu bingi okuva ewa Russia oba okitegeera amafuta gaasi ate nga Hungary nga gyeinamu okusika omugwa n'ensi za European Union na ssente zayo zebabanja tebazibawa waliwo ssente zemulina okufuna nga buga nti omutemwagwa muguva mu European Union okubawa for development okwekulaakulanya mu nsi yammwe abali bammemba bali mu block eyo ssente zaabwe tebazibawa ng'ensonga emu ku zo ezibameza kubanga tebawagira bisiyaga oba mwakiwulyako nnyo abasajja abo tebaagala ddala bintu bisiyaga. So kyova olaba baagala nnyo ne Russia kuba Russia neeri against ate balina ne connection ng'ensi kuva dda. So amawulire gensobodde obbaawo geego olutalo lukyagenda mu maaso abantu bakyafa saawa yonna Israel egamba egenda kulumba munda. Abalebanoni bagambye nabo Israel weeruyingiramu ne bajja duyingiramu era Israel olunaku lwaleero era ekubye ebbomu munda mu Lebanoni era akafo kekubya kumpi ne booda ya Israel ne Lebanoni era abantu beyita abaki abatujju Iran naye egamba kyonna ekibaawo naye egenda duyingiramu. Putin yabagambye bateese president wa German vice chancellor Olaf Scholz naye agenzeeyo yabasooseeyo era mu kafaananyi ako nakondoza kakulage naye atuuseeyo Germany Israel yatuuseeyo Macron wa France agenda kugenda then Biden naye agenda kujja agenda kuyitira Egypt agendeko naye Israel bakulembeze bonna Joseph Gundi wa European Union babita Ursula von der Leyen naye abaddeyo. So obulaye Zelensky bamuganye okugendayo abasajja ba Israel bamugambye tujje eno kubanga abatunduzi b'ebyobufuzi bagamba nti ekyamugobesezza abazungu bagamba tebalwanira kati ekintu kirimu kuba bonna balwana ebyo bonna baagala ebyokulwanyisa okuva mu Europe ne wa America kati ate oyite competitor wo. So ebyo mubeere bulungi nja kudda nga nfunye amawulire agaliwo agategeerekeka musiibe bulungi bw'onolabira ka video kano kasharinge oba kakunyumidde nti era o like subscribe osharinge ne video yange nange mbeere nga ekintu kitambuza nga nziramu amaanyi commentinga oba olina kibuuzo kibuuze oba wakanya comment ziba nnungi nnyo omanya nti waliwo abalaba ebintu mubeere bulungi mwera.